Yes, okay, tugana masagala Saudi de sagala Saturday. Kyatandika butandisi ate ng'evudde mu Duncan Digital Studios. Saako n'ekyotera Films Production. Tugenda maaso ate nga tutandika butandisi Namuga Immaculate agenda kubanga akuweerezanga email. Tutandika butandisi ate nga Ronald Omusiru agenda maaso n'okubanga kwasaganya ku kyebifo bino bye tugenda okubanga tulaba mu firimu yaffe ate nga Nabatta Vivian agenda kubanga akuweerezanga maama. Tutandika butandisi ate nga Muzeeyi Kalyama bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti ye muwandiisi wa firimu yaffe kye tutandise saako ne Kiom Endo Angel ng'agenda maaso n'okubanga akuweerezanga jjajja. Tutandika butandisi mwana mulenzi Duncan Kataala ye director ate ne producer wa firimu yaffe eno gye tutandise emanyikiddwa nga Ensobi ya Maama. Twagala toye ku mulundi guno kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe eno gye tutandise era nga tugenda mu maaso. Kakati mu kutandika tutandikako n'omugagga agenda maaso n'okuba nga ategeeza omukozi we naku zino bizinensi zibadde ng'ezitagaddemuko naye ng'ebintu ndaba temubikola bulungi, so muyina okuba nga mutereezaamu mu nsonga zino ddala engeri gye mugenda maaso n'okuba nga mukolamu ebintu. Abaana bo ku mulimu kwe basomera, kubanga naawe singa ebyange biba tebitambula bulungi naawe oba tofunamu. Abaana ne famire yo nammwe mulya ku mulimo guno, so muteekeddwa okuba nga mugukola bulungi nnyo. Ye mugagga agenda maaso n'okuba nate nga annyonnyola omukozi we. Naye naye ninamu ekizibu kya landiroodi kino ekyamazima kiri nti abadde andimukko buli kimu kyonna kiwedde. Mugagga n'amugamba ekyo tokyeraliikira, nze kenzize gwe mmanya nze abimala. Okitegedde? Mwe kasita mubanga emirimu gikwasaganya bulungi nnyo. Tugenda maaso. So nno nga tuvuddeyo tudda ku sayidi eno, tudda ku buzigo. Ebiseera ebisinga ebintu by'emizigo bino muntu ayinza okukutunuulira n'akuziimula naye nga mu nsi muno tolina kye wali omukoze. Kakati kye tulengera sayidi wano, mukazi wattu agenda olengera amuziimudde amukoze buli kimu, tamanyi muntu yamuzzaako musango ki. Mukazi wattu akyali mpya ku muzigo kuno naye ate be yasangako enneeyisa gye beeyisaamu yangerigeri. Kakati tulengera omugagga atuuse naye ate naye akyali mu nnyumba ya bupangisa, kyokka ye mugagga oba kiki. Naye nga omukozi wamugamba waayi naye nafuuse omusajja, kale nasajja kudde. Kwe kusala waayita omukyala asobole okuba nga alaba ate ku mukama waabwe. Yasajja kudde yaleeseyo emmaali, ensonga bwe zityo bwe zitambula. Kyatandika butandisi yawo nookoze ebyamagezi kubanga oga nti owasiza then oba okuze. Oba osajja kudde ovudde mbyekiyaayi. Kale naye tumulengera alina famire, omugagga alina famire ng'omuntu era famire eteredde omukyala saako n'omwana. Tugera maaso. Akaana kanyigo oba kanaabeera kakubika abikompola, ye mwana wa bosi. Kale omugagga tumulengera naye akomyewo naye ng'ate banneyiba wano ssaba omugagga akyapangisa. Tetumanyi lwaki akyesibye mu nnyumba z'opangisa naye ng'ate akasente we kali bulungi nnyo. Kakati mukwano we guli bulungi nnyo, mukyala wali akyali mupya era kwegamba tewaliwo kakiremesa kyonna. Ani guno omukwano omuto ebiseera ebisinga gubamu engeri y'akatinkotinko. Mirimu tegitambula jjo baaba, sigambi tebitambula bubi naye baba bikooya. Ebyokkowa nno bikyali awo naye nga n'ebikozesebwa nabyo byennyini ewaka nawo tewali. Kale kokkowa wandikooye naye nga n'ekyo kirowoozezzaako. Kati kaŋŋende nooze naye bwe ntetenkanya oba neewola bwewozi simanyi. Yawasiza naye nga mbeera yakweyiya. Nze ati bye byansobera obusobezi ninga eyafumbirwa enju munnaffe gwe n'obeera buli kadde emirimu negifuuka emirimu. Oba otegeera ensonga eyo. Kaakati emirono bye bakola biruma bangi naddala ku buzigo nga buno bwe bapangisa, kuba ye yeeraba nga buli kimu akirina naye okubanga ate nakyeyombekedde ate ng'abalabika fajale ngaabo kwega balina abasajja kale kirina engeri gye kimunigamu ku sayidi emu oba endala. Tugenda mu maaso.
Kaakati omugagga tumulengere ewaka awunyawo buwunya, emirimu girina okuba nga gitambula, teri byakuddawo kubanga obudde bwonoonebwa. Era ondireeti kandi n'abasajja berina okusinkana, kasooli berina okusinkana. Tugenda mu maaso. Bulungi nnyo. Wasiibye otya? Obulamu buli butya? Kale wano tulengera omu kwegamba era ku batuuze ku nnyumba za wano, tumulengera wali kwegamba atuuka ku mugagga empisa alaga bulungi nnyo n'aga nti waddembe okufaako obufi. Naye ebiseera ebisinga baga ateri alumirirwa nga talina kigendererwa. Kaakati mugagga tumulengera alina okuba nga agenda ku mirimu abeere nga akakkalabya. Empeereza kwegamba omulimu. Mpeereza ekkooti eyo ndaba ate nga ngenda okuba nga nkwasaganya ebisigadde. Kati teka nkuwe ku ssente ojja kumbeera. Tetenkanye ndabika okuba nga nkuwaako ne ku ssente ez'okkozesaako ewaka. Entinale? Ogendako mu sentinale? Kwega akasente we kali bulungi nnyo. Sente zalina ziri international zakumala genda mu banka kukyusaako. Si bye bino. Ne weeyita omugagga naye ate sente z'olina kwega zikola mu nsi yammwe eyo yokka. Kwega ye omugagga tumulengera. Sente zakumala kuwanyisaako mu banka ate ensonga ne zibeera nga zitambula bulungi nnyo. Era tumulengera asiibula famire ye. Agenda maaso na kubanga yeeyongerayo ate abeere nga akakkalabya emirimu emirala. Tewali budde bwakoonoona. Kaakati tudda kuona alaze empisa wali naye nga naye alina ensonga ye ng'omuntu naddala ku mugagga oli. Alina ensonga ye kuba ye kyeyekakasa ng'omuntu alina okukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga omugagga amweddiza. Ajja kukola kyonna kyonna ekisoboka. Kale tumulengera era maaso n'okuba nga yeekolako bulungi nnyo. Noono ezaamutuusiza tumulengera atuuse. Baali bamukwana era nga babeera ku buzigo bwa wano. Kiki ate ggwe mwana ggwe kiki tobalabe bali bwe beekoza baani mukazi wattu biri tobirengeddeyo byekoza. Noono ate ebizibu bye birala kuba kati ye ali ku kyamugagga amusanze ne famire naye nga beemola bulala tabitegeera ate nga naye omusajja amweyagaliza. Olaba oyimami mimi seba nkona ku babo simanyi na budde ki bwajja nze omumanyi omulabi oliira buli omu alina ensonga ye wano naye nga bonna babeera ku mizigo gyegimu egya wano. Ye oli agamba yeetaaga mugagga kuba ekizibu kye kya ssente. Kati ono ye ate ensonga yenda ye tafa bya laavu ebyo. Kati ono ye ekikulu kye ssente zazikoze zazirina si kizibu kye naye ye yeetaaga muvubuka oli. Be bali betulengedde nga abaziimuula ye omusajja awulira amwetaaga kyokka ate ono omukwano gw'omulala ye teyeetaaga bya laavu ye yeetaaga ki ssente. Yensonga lwaki yeetaaga mugagga oli kwega buli omuwana alina nsonga ye ate nga yanjawulo. Kati nze njagala laavu mukwano gwe oba oyagala ssente genda ne musajja wa munno. Owulidde buli omu alina ensonga ye. Buli omu alina ensonga ye wano. Kaakati tusooke tubirekemu tugende tunoonye ssente. Waye kansooke nange ngende neekoleko tulabike okuba nga ate tugenda okuba nga twetega. Kale bano bo emirimu gyabwe baali banneeko era nga bwe bagenda mu maaso n'okuba nga bakikwasaganyiza ku sayidi eyo. Era ono agenda mu maaso n'okuba nga abayira munne waabwe bayinza okuba nga bateegerera we bayinza okuba nga bakolera kasente oba otegeera ekintu ekyo. Tugenda maaso. Kaakati ndabika okuba nga nange neeyongerayo
kubanga ndaba obudde nina okuba ngenda ku mirimu yakaleeta emmaali mukwano we guli bulungi nnyo naye ng'ate ku sayidi eri twawulidde waliwo agenda maaso n'okuba nga amwegwanyiza kye tutamanyi bigwerawa enyiridde ana ondabiridde n'okugejjangezze yalaba nga ebbanga lyamaze n'omukyala anyiriddewo wajjanga otululiye eringa lwambwa yakati otokweluli akati nange alaba olubuto nalwo kyekyo yadagi mwana tugenda maaso kale kakati kanabiko kubanga nange neeyongerayo ebisigadde tujja kuba nga tubikwasaganya nga nkomyewo nti kale mukwano we guli bulungi nnyo tugenda maaso era ako ketulaba kamanyikiddwa nga ensobi ya maama twagala tule erinnya lya firimu eno liva luddawa era nga bwe tugenda maaso nate mpolampola okuva mu MK Videography Uganda MK Musanga bulijjo ku 0756070746 tudda ku bannaffe bano sayidi eno ate gye bagenda maaso n'okuba nga beetegera baali banneeko era tulengera waliwo okwegamba kasitoma atuuse era alina osooka okuba nga amulaga omulimo alina omulaga omulimo ye kennyini ye toolbox 15 amutoozezza kwegambisa natto kuteri byaga nti oba ki ono nti banaye simanyi munnaye ye bamututte naye ate nze simanyi sidibira wano kansooke nkubireko ku biyaaye byange byenayisayisaamu eddegaali ndabe oba biyinza okubaako kebinjiyizaayo kakati tulengera yagenze maaso n'okuba nga atwala emmaali yavaayo atendereza ng'atendera mukwano gwe nekitwala emitwalo 10 kyamusabye 15 nesooka kimugirako emisosososo tokimanyi kiri kimasavu ekinene ekyeru genda maaso n'okuba nga nnyonnyola mukwano gwe okusinziira ku nkola yakyo nebikirimu mutuufu zigenduuka alabira ddala nga akasente yakatadde waalaba naye ng'ate noono mukwano gwe gwe muze gwe gumu gw'ayina kwegaba bonna baali batemi batemesa naye nga ye ekimutawaanyamu kasente ate ono ye agamba nzi ekyakasente nkirina naye sente nnyingi ezo muganda wange 15 naye ssebo ziteekawo olabira ddala omusajja ng'ekintu kyatenda n'amaanyi g'ataddemu n'okunnyonnyola wamma ono agamba ekyantawanyamu naye kasente naye kati gwe nga gwe mu akasente mwakakola munnaye ne bwe waayo 15 tezikusala kale kawungezi n'atuukayo munnaffe nange ndabe oba mbaako engeri gye ngenda maaso n'okuba nga nkikwasaganyamu ate nate tugenda maaso kaakati nga tuvuddeyo tuddako sayidi eno ewa mwana mulenzi Kataala ate ye ekikye agenda maaso nakubanga akola eno ludda wa ku luumu kwegayo omulimu gwe gwa kutunda luumu kayitumulengera alina ekino kyana kiwala naye nga naye alina ensonga ye muluma ng'omuntu kubanga ono amanyi obutamufunirayo koka extra money ng'ate ekintu akimukolera bulungi nnyo waliwo newenkuwa luumu n'otansasula munnaffe wandibaddeko engeri gy'okikolamu ey'enjawulo naye nembako engeri gye neesanyusamu munnaffe ng'omuntu oba okitegeera ali bukunnyonnyola nsonga ye kujjako abo ebyassente bye tuba tujja okwerabira olumu babosi nabo bankazakaza ne baŋŋamba eno olumu tekyaleeta ssente ate nga lumu gwagibeeramu kati naye nennoonyawo enfunira nga siwalabu yensonga lwaki nange ndeeta ekirowoozo kyange neŋŋaawo olina okubaako engeri gy'onnyigawo oba n'otwalira kameme ebintu ebifaananako ng'ebyo okitegeera kaakati era okimanyi bweyo basazeewo okukola nsonga eyo basijja kuwaayo kasente tuba tujja kwebayire akasente osobola okukampa naye ate nonyigiramu oyo okitegeera nga nawe wetera okunyigiramu amabanja ge galinga amabanja wano wandibadde tugira n'obako engeri gy'obaako naye wonkwasaganyamu
ni mwana muwala atayinza oteekawo obukwakkulizo ng'ate ono omutaka ise bwavu ebya ssente bw'oteekamu ebintu bya ssente awo obwanga amulemesa obulemesa kati nze ngende nawe ndi gulu kati nze mba bize ekiro mba bize kati kakati ekiro nga bwe mba nti mbeera bize emisana wano wewandibadde onjigiramu oba okitegeera bayibebe kakanyemu nawe kati nze kangire emisana ng'okyatula tugende nawe akisenasena naye kiringa ekyagala okugaala nze ng'onsitula nga tugenda kati mpozi onsitule kiteekawo okukakkuliza obulemesa nakyo oganya okugula ebyokunywa kati ebyokunywa biba bikulemye ogenda kunsitula busituzi olinga nnemesa obulemesa kiro mmeka zeweetikka naye nga bwe kiri kyayagala aseerebwa atugende ate tekyekyanze kyekyanze bwobanze bino byotandise ebyokunkubakubawo kati tubireke oganya okungulira bbiya nosala wonso ebyokunywa bikulemye okugula n'okunsitula onsudde busuusi ndeka kati neesonyiwa bwesonyi naaba tugenda mu maaso yako ketulaba ku mulundi guno kamanyikiddwa nga ensobi ya maama tugenda mu maaso nate mpolampola era nga twagala tulabe nate biggwera luddawo just okukisitula obusituzi paka kaakati nako nekafuuka akazibu mutako ono neetaaga nnyongere ku kirenge ky'empuuta akati batandika okumpa alabira ddala ng'okusitula kwe kumulemeseza era alina onnoonya engeri yonna gy'ayitamu okulabika okuba nga boostinga omubiri gwayongeze ku maanyi kuba kati alaba wakoledde loosi singa kiri kifa tisasobodde okisitula yandibadde akugusa ensonga ye naye kati bw'alemereddwa alabira ddala nga wakoledde loosi kati bano bonna abataagala kumpa ssente wano ŋŋenda ttandika okubaako engeri naye gye mbeefuuliramu saagala gwate nkole wano lumu mbawaza bwereere sifunamu akime nange bintu byokuzituza obusituza owulidde nga nkiviri kakati bano n'okubwa bakubwa nakati ono taaba oliise waakyo taaba sya nawe ono taaba omulaba oyo ng'wamugase n'ono ono lwakuba alimu kemiko mungi naye ono akuba mwana ziyadde byamboye dda kitegeera olimba lekaleka naawe ono oba mwali buli omu n'omulimu gwaguteekamu ebisoko kati nno ne baano bakola lisaati okusinziira ku mulimu gwabwe gwe bagenda maaso n'okuba nate nga bakola naye ng'ono ye kyayagala kati kugusa nsonga yaabwe ey'abano abalenzi be beegwanyiza oli ayina omugagga n'ono naye ayinawo wano gw'ayinawo kati ayagala babeere nga bagusa ensonga zaabwe balanyisa okuba pulaani bayinza beetega batya batandisa okuba pulaani kati ono yasooseeyo tiimu kwetega kati tiimu kwetega naye mulimu abantu abamu botamala geetegatega bintu modolo eyo mannaye omulimu togulaba bulabi naye ate ndio kyokola munaye si kirungi kubanga wano nakamala okuwasa naye kennyini okiraba omukazi anatusangira wano oyagala kundeetera bizibu sikkiriza tolina gyontwala naye naawe ogera kundeetera buleetezi bizibu kakati kumbe omukyala ate si waatuukidde omukyala waatuukidde kati bano nga bamanyi nti bo balimu omuze gwa nneeko tebaswala baswaza buswaza mukati wulira okuwoza bwena abadde amuyisa oli agenda akanika amasanyalaze ewooli gakyankalanye naye omuntu akuyita okujja okukanika amasanyalaze ng'akulemerako mu modolo eyo ebyamasanyalaze ndyabbikwasiganire wawandire so ojja kuleeta ebizibu byabwere nga ne musajja wakulwanira nnoono
omusajja anaaba wakulwanira bulwanisi yavaayo takitegedde. Omusajja ambadde mumaze omumufunza nga ntandise n'omutooza gukazi gye gujjidde gukazi gwe ne gumunnemesa kati simanyi kyakkola munnange. Gukazi gwe guzze ne gumuntwalako. nawe ng'otya mukazi we wandika kasukuseeri oyo oli amagezi gamu obukazi okateekamu ezitambula ako ng'okatyako biki nedda kati nze nnaku magezi kaakati kubanga oli omusajja omweta oba omusajja omwagala etaaga kyetugenda okukola ng'omwagala nzirinayo omusawo aleese amagezi ga musawo aleese amagezi ga musawo muganda amazima amuleetedde magezi ga musawo muganda genda ow'omusawo kaakati kyokumanya musawo akola maama oli omusawo abimala byonna ajja bikolako bulungi gwe tokitya ajja kubeera nawe ajja kukuka ne mukasi nga ono yawulira ebirala byonna takyabyetaaga kati yeetaaga mulenzi akyawaka ku kakazi oba kya ssente oba ki agenda omusawo abibakolereko akyawona omukazi gw'alina ayagalemu ye kankugambe kino tugende ow'oyo omukazi okuli tugende ow'oyo akukolereko bwamala okukolerako ogenda mufuna mwezi nange mwetaaga wula namusanzeeko mu bbaala nagamba etanyona muntu naneeragirako naye kusaazi nange mugendera kaakati bonna buli omu ayagala kukola ku nsonga ye kubanga n'oli omugagga yamweragiddeko ntunuulira bannaaye ongerageranya otya akakazi kali kayina yangu ontwale waluddewo na buli eyo pulani wandibadde wagireeta dda kati oliyo ebya ssente yabivuddeko kye yeetaaga mulenzi tugende tetulwa tugende abeere nga atukolerako jatusaba ssente wabula kangende soke ndeete ensawo yange nze nanga kange kali wali kasoke ngende ndeete asaba sente simanyi empaabi simanyi naye nga balina okugenda nga beetegeseeyo n'akasente k'empaabi munnange omusawo alabika okuba nga bakolera ku nsonga zaabwe balabye ebyemirembe bigaanye kaakati bakyusizza mu nkola tugenda maaso kaakati okuddako ew'omusawo omuganda gye boolekedde batuuse buli omu atandise okuwaaba ensonga ye n'omusajja gwensinga okwagala naye nga njagala mubba ku munnange nze oyo omusajja jjajja mwagala yadde tampa yadde n'ekikumi yali esaagala mpe buli omu annyonnyola ensonga ze wali mu maaso g'omusawo omuganda bawe eddagala kyensuubira mujja kujja kwebaza era ye omusawo n'abalaga nti ebyo abikolerako ddala bulungi nnyo agenda bbawo eddagala bajja kudda kwebaza ogenda dditwala ku mulyango gw'oyo omusajja gw'oyagala olisuuleko ogende ng'omansamyansa abawa amateeka eddagala balina ddikozesa batya olamirizeeko ebigambo ogambe gw'oli musajja wange era ono omukazi ali mu maka muno aveemu agende nga genda omanye erinnya lye agenda maaso n'obba nnyonnyola era erinnya lye eddagala balina ddiraamiriza batya era balina kuba nga baliteekawa amba fanga ozunga ensi ekutwale owulira ebigambo by'empala n'ebifaananako ng'ebyo omale bw'omaliriza weeyiweeko neewoota ebbali bw'oba ogenda totunulayo mabega n'abannyonnyola eddagala balina kgenda maaso nakubanga balikozesa batya kaakati ono ye ekiki ekiwedde bamaze omuwa eddagala asigaliza mulimu ogumu gwadditwala alisimbe mu mulyango gw'oli aliraamirizeeko ebigambo bye bamugambye ajja kudda kwebaza tugenda maaso nate nga ketulaba ku mulundi guno ko kamanyikiddwa nga ensobi ya maama twagala tuye ku mulundi guno biggwera luddawa era kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe eno kaakati tugenda maaso n'okuba nga tulengera atuuse eddagala lyaliyina naye nga balina engeri gye baalimuwadde naye nga alina engeri gy'alina okuba nga alikolamu bamugambye alina disimba mu mulyango abeere ng'alamiriza n'ebigambo bye bamugambye n'ebikolwa ebitambulirako kakati tumulengera mu kaseera kano atuuse mu mulyango gwa bannaffe bali ewabeera omusajja ono era alina okuba nga eddagala lino
alikozesa nga bwe bamugambye. Atandise ebikolwa ebyobulogo bannange ebadde evuddemu MK Videography Uganda Sako Nature Films Production. Akuume till then, bye bye. Ese mukwano mpulira tekyebeereka jangu gye ndi my loving girl, 'cause I love you.